ebyokwerinda mu bitundu by'e Masaka byanywezeddwa olunaku lw'eggulo ng'abantu bali mu masanyu aga Ssekukkulu. Muli mutya abanyummwe gwe guli gutya obuwoomu anti nzize mmunye oluyonta mbuuza akagutunda aliwo eyo. Okusinziira ku poliisi bafunyeyo obuzibu bw'abantu babiri bokka abaafiiridde mu mazzi. Registalinzeeyo ensonga bbiri ez'okuba nti abantu babiri baagudde mu mazzi oba mu bidiba nga kino kiri mu kuwanuuzibwa nti babadde bavudde gye bavudde okunywera ne babeera nga basirituka ne bagwa mu bidiba ebyo byabadde okumpi n'amakubo. Bwobubenje agamba abantu basobodde okukuuma obuntubulamu ne bavuga n'obwegendereza. Nga kuno kwogasse ab'ebidduka traffic eyakoze nayo ogwayo kulaba nga emmotoka ezisaanidde okuba ku makubo ze ziriko ate nga n'abazivuga be babatuukiridde obulungi. So tubeebaza ne twebaza n'abantu baffe abawuliriza omulanga gwaffe kuba nti twogera nabo ne tubagayidinga okulaba nga tebatwalira mateeka mu ngalo. Ku nsonga y'ebivvulu abayimbi babiri okuli Chosen Becky ne Eddie Yawe tebalabiseeko mu kivulu kya Aromantic Entertainment ate nga baasasulwa. Kubanga baasasulwa okuyimba naye ate tebasobodde kujja kuyimba, so balina okujja ne bannyonnyola poliisi lwaki tebazze kuyimba kuba ebintu ng'ebyo tuba nga tubiina mu kitundu bisobola okuvaako obuzibu okulaba nga abantu bava mu mbeera ne beekalakaasa nga tebalabe muyimbi waabwe gwe babazze kulaba. So kibi nnyo naye tugenda kakasa nti batunnyonnyola nabo mu mbeera eyo. Tutuuseeko mu bifo abanywi b'omwenge gye banywera walagi ne babeerako bye batugamba. Ekyokunywa si musango kubanga yagamba tunywe nnyo naye tetwawuliza kyakunywa. Nze mugambe kigambo kino mudamanyi nti Munnayuganda waakafa. Nze simanyi gwe naakanya kuba kati n'abaana bange baalidde banywedde nze nange ndi mu kunywa kati byange. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.